Laki tumaze nateera nga badaivatinga jjajja nga balaga nti be babisobola ate nga tebabisobola baalemwa tusazeewo President yasimye nagamba nti Hadija ne tiimu yo yonna mugende ku ground yatulagidde in fact tuduumiddwa kubanga oli kati atuduumidde mu nkola y'amagye tugende wansi ku ground tufune tunoonye tufeffetta abagenda okukuuma obululu badawakalu mukabalira mu 2026 naye nze nkalabira mu 2025 kubanga gwe mwaka gw'okulwana gwe mwaka gw'obutujju gwentegeeza obutujju kitegeeza tulina primaries structure elections nga ze zisooka ne tudda mu primaries tulina good mainstream as we prepare for the general elections. I think this is kino kyekiseera ekituufu okuvaayo ne tutandika obudde bukyali abantu baffe ne tuba training ekimala ne tubagaggawaza tetwagala mu bafuule banaku nga mubagulirira obusente tubagaggawaze bafune bye bakola basobola okutuuka olunaku lw'okuma akalulu nga bayinamu nga n'onooleeta sente zo tezigenda bakyusa kyekiruliko kati saawa zino twetaaga namba nneneko lwaki mwagala okumanya nnyo oyagala omanye n'ebiri mu kisenge n'obuliriri omugole kwanaasula ababadde mu PLU ababadde mukomyewo wajjajja wammwe watata wammwe nze mbaaniriza era abamu ku mmwe mbadde nkolagana nammwe kubanga nze mbadde nkimanyi nti jjajja ali ku baloti mbadde nkimanyi kati ate wano mba nkolawo ki nga simanyi mindset ya mukama wange bino byenkola si byetuuma si bya mama wange Sofia ewaka bino byenkola bya nanyini office nga national chairperson era sikola binsanyusa nkola binyumira jjajja ate nkola ebyo jjajja byagambye tukole ate tukola bye tuwulira nti twagala ng'abazuku b'eggwanga jjajja akolereko kyovula olumu tuvaayo ne twogera ne tugamba jjajja tukugambye negoza dda kubira engoma n'ozina tulina omulagira bwe tulaba bamuwabyawo waliwo awo abafeeraawo abamulinaanidde awo tulaba bamuwabya nga tumugamba nedda ssebo ovudde ku mulamwa komawo ng'abazzukulu kitukakatako tulina obuzibu bw'abano abeeyita abakungu simanya ba MP simanya ba minisita biki n'ayagala infiltratinge buli kimu buli system yonna tati Namyalo ne bagenda wa Museveni ne bakulopa ti Namyalo akoze wateba togenda kubeera buli wamu togenda kwoza mpale obeere maid mu makago obeere omukyale waka oyale obuliri ogule osasulire abaana fees oyoze toyi byonna kusigwa ogenda obikola so olekerako n'abalala abalina okukola ne bakola ebyabwe eno mandate yaffe as per the constitution nga office of the national chairman nti tulina okukola ki okuuma akalulu ka muzeeyi nalo oba mwagala oba temwagala nabwe kityo abo abawulira nti baagala temugenda tutegeerera kubanga muli ba minisita kubanga muli b'amaanyi nnyo nsuubira tebagenda baziika mu maofiisi gammwe mukole ogwammwe ng'abaminisita ba Museveni naffe tukole ogwaffe ng'abazzukulu okuuma akalulu ka Museveni temutuyingirira gw'onooba oyagala okukola naffe jangu mu mirembe naye totwekakaako ng'olaga nti oli wa buyinza tujja kuddamu otuvume tukuvume Ajati katono nnyo weeri buli omu enguzi teri ku NRM yokka kubanga ne mu NUP tugiwulirayo ne mu FDC tugiwuliramu kiri kiba kimbe nga kizze eky'omuyimo gw'omululu nga kitabaala butabaazi kitwale nga omuntu kiba kiwuka nga olaba ensiri nti buli weewunyiriza omusaayi eyagala erumewo kati ekyo sisobola kigamba nti ono ngenda gimusitopinga naye ate tulina ogirwanyisa ku lw'obulungi bw'eggwanga ku lw'obulungi bwa buli omu na ku lw'obulungi bwa sisitimu n'abaana n'abazzukulu baffe ab'eggwanga eno.